Tom Dradriga y'omu ku baddusi 20 abayiseewo edda okukiikira Uganda mizannyo gya Olympics egy'omwaka guno egigenda okuyindira mu kibuga Paris mu ggwanga lya Bufaransa. Ono gwe mulundi gwe ogusookedde ddala okukiika mizannyo gya Olympics. Mu mboozi yaffe ne Dradriga agamba ekirooto kye akituuseeko era kati keekadde n'abafamire y'ababuulire. Mpulira masanyu mangi. Omulundi gwange ogusoose ate era ye competition buli omu gy'ayagala okubeerako. So ndi happy nti nkituuseeko. Emisinde yagitandika mu 2015 mu bitundu eby'ejjinja. Nze nazaalibwa Yumbe naye nakulira Kakira Jinja. Natandika omusinde mu 2015 when I was in high school. Then abansikiriza ku misinde baita Job Lukungu Waiswa. Yes, after watching 2012 Olympics, so I nengamba nti nange nyinza okusobola okudduka kwe kuba joining. Then they also welcomed me. That's how I started in 2015. Olw'okuba nti gwe mulundi gwe ogusoose agamba tali ku pressure ya kuwangula mudaali. Sitidde kuba nti nga bwe ngambye nti ngenda kufuna experience ne for the next Olympics. So when it comes 2028, you will come and ask me, what are you going to do? I will tell you I'm going to win a gold medal or like that. Wakulekera eggwanga erya Spain mu kibuga Madrid gyagenda okuba enkambi ennaku ezisigaddeyo emizannyo gya Olympics okugibwako akawuuwo. Nga Nambole gye tubadde tukozesa eri under renovation tebanaba kugi opening for training. That's why I chose to go to Spain. Uganda yakukiikirwa emizannyo 4 mu Olympics ng'emisinde gye gisinga n'abaddusi 20. Omuvuzi w'eggaali Charles Kajimu n'omuvuzi w'eryato Catherine Noble kw'ossa abawuzi 2 abayiseewo edda. I can confirm that our athletes are going to fight for medals. We won 4 medals in Tokyo 2020, which happened in 2021. 2 gold, a silver and bronze. For us, if we can equal that, we shall be satisfied. But we want to surpass that performance. Uganda yayisizzaawo abaddusi 20 nga n'abalala 2 bakyasobola okuyitawo. Era bano kuliko abooluganda okuli Jacob Kiplimo, Oscar Cherimo ne Victor Kiplangat. Abasajja abalala 7 kwe kuli Joshua Cheptegei, Martin Kiplangat ng'agera kudduka mu mutwalo, Leonard Chemtai mu 13, Stephen Kisa ne Andrew Kwemoe nga badduka misinde mu bunabyalo. Abakyala kuliko Halima Nakai mu mita 8, Winnie Nanyondo, Joy Cheptoyek, Esther Chebet, Sala Chelengat, Stella Chesang, Rebecca Cheptegei ne Maslin Chelengat.